bwe bale kuguyitamu mukadde twagutambudde ssebo amina kirungi nnyo twebaza bwebaza mukama katonda weewaawo ssebo tusobozeseza ebbanga lyonna okulaba nti n'omukadde tuguyiseemu weewaawo ate guno omupya tumusaba gutubeerere gwa ssanyu weewaawo era ssebo ntwala omukisa guno mu mwaka omupya okulamusa ku bannayuganda bonna abatuwuliriza mu nsi yonna balamusaako n'essanyu lingi nnyo happy new year mwebale kuwuliriza kaboozi naddala puroguramu yaffe n'eŋŋanzi eyakalasa mayanzi weewaawo ssebo tusiima bwongerwa era temugooka temujjangaoko era mumbeera eyo tutambulira abo ate okusingira ddala muteeke mu nkola yessebo mwami Sonko abadde annyumizaako bantu be abatateeka mu nkola nti bamumenya akedde sawa 11 agamba bannange ez'okukiro bano ez'okumakya omanyi ennaku zino bantu bange kati nabafisizaawo akadde early morning kati abeerako nnyo nena ŋŋamba padde omu gwe nasomesa kaboomero mu byabavubuka bijjukira twatandika naye kirasa eyo mwalimu ba Benoni naga kati aba Benoni batambudde naye ono alalidde muki mu makoola naye mugweti budde ajja kufuluma ekibokisi kubanga yali akifulumye ate n'akidda anti obuzibu obwaliwo teyakyokya era bwe wagamba nga wano nti bw'omala okufuluma ekibokisi bw'oti sitepu esooka nga tonnakola kirala kyokye era omwaka guno omupya njagala abantu bookya ebibokisi kyekiriwo ekibokisi okubaako kyotandika ate no backtrackinga no giving up no losing focus ekyo no kiba kyamutawaana nnyo kitegeeza nti ate oboze mu kibokisi mu mbeera yonna lemerako never give up gwe emirundi 10 situka emirundi 11 ebirungi biri mu maaso olina okusigala ng'oyimiridde kyovola bagamba the last man standing tiwalina okubaawo asigadde mu bbanga ng'ayimiridde mwena muleme kubeera kuki ku ttaka era olaba ne wabaawo obulabe nga tujju alumbye wabaawo ayimirira eŋŋanga omutujju nakirabye Australia musajja yakola ekyewuunyisa oyo ate teyalina nno na butendeke bwa mmundu naye yagenda okulaba ekisajja nga kibamalawo n'amuvumbagira bw'ati n'agamba tufa ffenna era kyabuzira nnyo kye yakola kitegeeza ensi teyeetaaga batiitiizi ebintu gukikole ebiikanaggweramu eyo naye buli wootiitiira tojja kugenda mu maaso n'olwekyo tulemereko omwaka guno omupya bingi ebisoomooza naye ani gwe bitasoomozezza ku duniya olaba ne mukama waffe Yesu Kristo naye byamusoomooza n'atuyana ne ku musaayi n'agenda ku lusozi n'agamba Katonda we singa kibadde kisoboka eno mission wandiginzigyemu naye ng'alina amaanyi gonna naye olaba naye yatuuyanamu owulidde n'ensi egunjuza muliro naye olina kukaluba yo nekola ki negenda mu maaso oba negonda n'olwekyo never give up era njagala omwaka guno mwami Ssenyo gutandika nga mpa abantu obulowoozo busatu muwulire bulungi n'abaana mwabasembezza baleme kusubwa ebintu byonna bifugibwa budde ebintu byonna bifugibwa budde topapa busimba ensigo tosobola funa kibala enkya kubanga ne bw'obanga olina ebigimusa ebisingayo n'ogamba nti nalwawo okufuna omucungwa naye ngwagala nkya nga omuti ogusimbye leero oba omala biseera kubanga bw'otunuulira ensigo bwegenda mu ttaka erina okufulumya tosooka nakufulumya shoot system esooka nefulumya omutunsi omutunsi bwe gufuluma gwe bayita radical nefuuka root omulandira kati ate olumala neeryoka efulumya
akakoola nkuwulira obukoola ne bukola amatabi amatabi ne galeeta enduli ne galeeta ate ekimuli ne kikola ensigo ensigo nekola ekibala obwo bonna wiki bonna budde so kutuuka ku kibala kirina obudde bwakyo tobeera awo ne weteeka ku pressure nti mwami aŋŋambye omukyala aŋŋambye nedda ebintu byonna buli kyokwatako kiwa obuki obudde era ffe bwe twasomera nga bagamba give it time ntera okuzanya ku goofu bwoba okuswinginga singa emu ebambi nnyo n'okuba obi bakita out of bounds n'okuba amazzi oba n'okukuba miti wawuubye nnyo wawuubye bubi oli coach nagamba give it what give it time kadi wona kugamba give it time era bwokiwa obudde nkuwulira ogenda okulaba nga operfectinze kati ekyo kikulu era laba ne Yesu Kristo maama we yamugamba nti kyusa amazzi ogundi aweddemu wayini abantu omulungi aweddemu n'amugamba maama nga kano tekabadde kadde tusoke tukirekemu tukiweemuko akadde yasaba buki eyasaba busabi budde tiyasaba sente tiyasaba basajja bangi nedda tiyasaba bakagezi yamugamba nti mpaamu obudde so time is very important obudde ekintu kyonna okuba successful n'okuprogressinga wetaaga obudde topapa twawule enjawulo y'okupapa n'okwanguwa omuntu wano kati nga wano ku Dasta Street wavugira mu kilomita 10 speed abantu bonna obato bamazeewo papa avugiza kimama oba nkufuna naye ate bw'ovugira 5 kilometers per hour it is perfect nate bwe tugenda ku express Entebbe n'ovuga 5 kilometers per hour bakukwata bagamba onaabadde kyogenda tuleetera obuzibu yes bakola ki bakukwata ekyo no kintu kikulu ekyo kyekisooka ekyokubiri tustrivinge okukola bizinesi tubeere ba entrepreneur entrepreneurship kati yefuga ensi entrepreneurship yefuga ki yensi ensi oli asobola okugamba nti yeriwo eyo okubaako kyotunda mu katale kintu kikulu nnyo ne bw'oba olina omulimu gw'okola ne ng'olina side hustle ng'olina kyotwala muki mu katale ffe bafirika mu katale tutwalayo lugambo bw'ogenda ku tikitaka tooko onyashi gyetukanyugayo lugambo naye ate nga abasajja abachina basuulayo bizinesi basuulayo innovations basajja abajapani bwe batyo n'abakoleya n'olwekyo omwaka guno baako nekyokola nga kikuwa extra income extra income kintu kirungi nnyo ate tekikyaliko komo nti n'omwana omuto olaba muwala wa Beyonce amusinga ssente mwana wa Beyonce biliyoniya ate omwana yasinga maama Blue Ivy mugagga muvundu abange omwana akola commercials obulango ku YouTube YouTube nemukola ki nemuwa ssente nas featuringa mu video za maama we ne mu nnyimba namuwaki ssente kyofula abazadde abagana abaana okuba involved mu mirimu gyabwe ensi kati yakyuse wali twavuddewo nti omwana soma muleke asome nga naye bwa developinga ne talanta ye ekyo kintu kikulu nnyo ensi kati weegenze abantu katolaba no muwala wa Zari oyo muwala we mugagga muvundu baana batandise obudde bukyali alanga diapers ebintu bye by'abaana nkulaba agenda okutandika okuweza 18 nga tosobola mukema na $1 million kati raba bulabi agamba pocket change kuye kati ffe ekizibu olinda olinda
obuzibu ne butuuka ate nga olina fear ne pressure y'amaanyi ekyo no kintu kikulu omwaka guno okulaba nti obako ne bwoba osobola okubaako kaka space kakozese bw'oba olina ky'osobola okuteeka mu katale kiteekemu bw'oba nga olina omuntu gw'osobola okwekwatako ne mukwatagana mugende mu maaso ekirala abantu kye balina okumanya omwaka guno nti ensi ekyuse tulina okuba smart nkuwulira ensi ekoze ki ekyuse si eri egy'ekyenda ekyuse smart ye oli asobola okugamba nti batugambye tugende smart n'agula essaati n'empale n'akuba n'ekikalu naga kati ndi smart katolaba kati nga kaboozi yaffe yagenda smart kati TV ate radio obigattira wamu tetukyaliko bireta ate frequency nyola katonyeze mwenda oli n'amyola n'agamba nti ngewano ate temutuuka kati wonna tuli smart etuuka ogenda bugenza.com live listen buterevu as simple as that. It's a click away that is smart ngawulira ng'alaba katwala oti radio ezikyalimu analogo frequency bwevaako nga bagamba bannange ekizibu kituuse ozebuli naggulu kati kaboozi eri live smart ne bw'oba toli ku 87 kati mwenda otulaba ate era n'otuwulira kati kyekyo mwaki singa temwali static nkuwulira bino byabembale bye batugamba olaba tebakyabyogera bayiga nabo anti nabo baali tebannayingira kubeera smart omuntu waba smart kitegeeza atambula n'omulembe nkuwulira toba conservative kulemerako nga bwe kyali bwe kiribe emirembe n'emirembe amiina ekintu tambula n'omulembe ensi ekyuka nawe tambula nayo ereme kulekawa mabega kubanga bw'obanga wali olima kasooli kati ensogasoga nga zifuna gendako muki magamba zino ensogasoga ate biki bino bye batubuulira sijja nze nabbigendamu oliraba owa ensogasoga ng'agenze ng'atuuse eri ng'ogamba oyo omusajja yatandika ensogasoga wano nga tetubitegeera kumbe baakuleka abantu batambula n'ekigenda n'omulembe era mu mbeera eyo wenjagalidde mu kitereke kino asiika obulamu abantu bafe buli anaakigula muwe CD ya Sundowner emyaka 10 byonna bye tusomesezza wangi tukube health ne wealth agenda kutwaliramu CD kubwerere eya Sundowner ziri zonna kyekyo kikirabo ky'omwaka babeere smart tubawagale bannange ate kano kayitirivu kubanga Sundowner abamu ze batasobola kujja Sundowner abamu nga bajja naye anti omanyi wali ssomero liba lirimu ebintu bingi olumu ebintu ebimu abamu n'awandiikako bitundutundu agenda okugira bw'ati ate olumu awo bazze n'omwana ate mwana ali mu ttawaanya obulumu ebirowoozo kati ezo obawadde buli kimu ekisomeddwa emyaka 10 kiri ku CD ngamba wa actually nonzemu the best of 10 ebisinzeemu 10 mu myaka 10 omanyi omujapani agamba there is no need to reinvent the wheel titewetaaga kuyiya lupanka teekako mu miti tukole eggaali nkutegedde teekako generator tukole piki the wheel don't reinvent the what the wheel kati wabanga abantu baffe mu myaka 10 ebibakoledde lwaki ate nzira mu dingi doole katulondemu 10 ebisinze mu myaka 10 biri ku CD abantu baffe baleme ku beating around the bush batandikire wa ku step 2 baleme kubeera mu kadongo wansi ekitegeeza buli abadde akyali mu kibox kano ke kaseera ate bw'okibuukamu ng'omaze okufuna ne CD eno n'ekitereke ekyo ekiboxi totunula mabega kyokerewo mangu kubanga kikuwa temptation n'ogamba naye ndowooza oba kamala okusooka okuddamukko okwetegereza noddako katono emabega kumba obudde bugenda kubanga
Mungu amusasire ebyamusobako Hajati omujukira Hajati Nuriati muganda wa mwami Mukasa mwami Mukasa we London mujukira batuvaako mwami naye nagenda olaba nti herefe bajibuusa amaaso nga bo bajja mu Sundowner ate ebyobulamu ne bateefaako kubeefaako kukwe nga ye abeera mu misomo n'awangula ebirabo kubanga asoma nnyo naye kati nenkiraba nti ebibiri birina okutambulirawo ki awamu era twafiirwa ne kaddu awo yali muwuliriza waffe era naye ngaabeera mu Sundowner naye nga tolaba bwanywako ka Stevia tolaba bwanywa ku majani ga kalitusi oba agakakomera tolaba bwakagula yakifa kusoma busomi kati omusaayi ne gukwata clots omanyi kati clots zeyongedde omunyo ogwo gwobadde oyogerako omunyo guli mu sodium yekka guleetera omusaayi okwekwata kati bwe gwekwata bwe gugenda ne gwekwatira mu misuwa egitwala oxygen ku bwongo stroke togiwona ate bwe gwekwatira ku musaayi ogutwala oxygen mu mutima atataaka abalala bafuna kigere kino ne bagamba katugenda nakitemako muwulidde kati omunnyo kintu kikulu nnyo kyova olaba health tunagibuusa maaso omunnyo guno gwa Himalayan gulina minerals 9 gulina eminnyo 9 wali ngambye guno gwe tufumbisa gulina ebiri ate nga ogwa iodine bateekamu muteeke kati ne giba ebiri gyokka sodium ne chloride versus 90 essential and trace minerals. Magadi ayina eminnyo 100 magadi ono waffe era bw'okwata magati ne Himalayan oba n'onyigiramu ne nniimu oba ofunye eminnyo 19 wangi 190 minerals ate nga minerals ezicontrollinga life kubanga catalyst zezivuga obulamu bw'oba oyagala hormones zibalansinge bw'oba oyagala kino kikole bulungi buli kimu omubiri okweripeiringa awo wonna kiri awo katolabe no microphone yange catalyst singa teriiwo bwe bateriiwo nsobola okukola program naye tebajja kumpula kati ekitegeeza nti tuba tumaze kubanga kati bwe ngamba nti catalyst tugijjewo tugenda kwogera naye temugenda nakuwulira tugyetaaga mu sekendi mubiwulidde badde nzijeeko bwe kityo bwe kiri bakiwulire okitegeera bakiwulire sekendi nga 2 nyizeewo wano ne bawulira nga tetukyabawulira naye ffe eno tubadde twogera kakitegeeza ki nti tulina okwerwanako okulaba nti minerals tuziba nazo otyo tujja amasavu omusaayi cholesterol nkuwulira cholesterol ne triglycerides biyitiridde mu musaayi triglycerides eziriwe olaba bw'ofumba amata olubuto olwo lubaamu deposits ezo lipids masavu golabako omata wali ogafumbyeko nolaba lukurimu okwo olusavusavu lungi nnyo kati mu musaayi lujjamu lutya anti buli wonya luyingira buli lwenyo ebyamasavu nga luyingira kati nga luzibikira emisuwa jukira emisuwa mitono nnyo olaba omusuwa ne bw'ogutunulako wano kaba katono kati nano gino gyolaba veins zino ne arteries ne capillaries toziraba kapirale butono nnyo kapirale ate bwe butwala mu butofaali mu cells ebyokulya naye bwe businga okuba obutono kati ekitegeeza bubulookinga nnyo sokoleke awo kitegeeza nti omusaayi guteekwa okubanga teguliimu kaganga guli muweweevu bulungi nnyo omusaayi tegulina kuba mukwafu bwe guba omukwafu zezo bolabye abantu okusanyalala stroke tremors okankana migraine omutwe okubaluma ne cell death kubanga obuzibu buva kapirale kapirale kalinga akaseki katono nnyo kalinga pini ogimanyi epini kapirale size yaki ya pini ate vein size nga yo lusekeseke oba buno bumukonzi mukonzi
veini banene anyway eyingiramu n'empiso naye kati veini si kyekizibu naye capillaries obutono obusirikitwa obwo ate mu kutonebwa kw'omuntu bwe bulinkinga ku tissues butoffaali ebinywa wonna kitegeeza kati bwamutawaana nnyo tetubulaba naye bwe businga okublockinga bwe bublockinga attacks oba muwulidde bannange ekitegeeza nti buli lunaku bye tulya bye tunywa bisobola otuwa obuzibu okuggyako nga tumanye ekyokukola era awo we tukwatira ku kitereke ne tujjamu peppermint tea ne ganodama bikola biti ebyo bisaabulula bisaabulula amasavu n'omusaayi ne gulema kukwata peppermint neki ne ganodama mubiwulidde ekyo vulaba asika obulamu twamwongeddeyo omwaka guno era okugjawo bowadde omu ng'omunywa ne siddi ne tukuteeramu olabe embazzamu kenkufu ng'onywa omanyi abantu bagetinga bowad bw'aba anywa nga talina kimukiipinga bize naye wano ogenda olaba ng'ekikopo okimazeemu n'ogamba bannaye ani n'owingire yesebo so n'olwekyo obulamu kikulu nnyo nga tutandika omwaka guno abantu badde batafa ku bulamu nga mugamba ate sente tubasibidde entanda yesebo entanda eyo kale batugamba ataali kutambulire akusibira y'amenvu naye no susse nako si menvu buno bulamu bwereere so n'olwekyo omwaka guno mufune ekitereke sukaali namubawadde mu kitereke kitegeeza n'abaana nga baddayo ku ssomero omwana muweeko akozese sukaali omulungi wamatugunda infection azirwanyise mwami senyi infection ziri mu masomero ennyo kimbuulire ennonse nkirabirako ddala buli lwe bakoma infection ne mudduka ew'omusawo lwakuba wano obulwadde abantu bwe bakkiriza bannayuganda nga president yakoze state of nation address n'aboogerako awe bakkiriza nti kati buno bulabika buli serious kaliyogera ku infection abantu we batandika okujjanjaba infection naye abantu balwadde infection ziri mu ki kyafuukanga luyimba omanyi kisinza otambuza infection sente zino abantu abamu baziteeka mu center boloti alala ne baziteeka eyo emanju golaba abamu ono abala ate bw'amala tanabye mu ngalo awandulako amalusu n'ateekako kitegeeza bw'aba infection gondinga mu kamwa ng'agenda ku ssente ng'omulala naye azikwatako ssente kandi nga bisigala mu ngalo nga ate omuntu yakola ssente olaba nti ssente erwaza naye teri alikyogerako ne mu covid batugamba nga byonna musanitizinga ssente naye teri yasanitizinga ssente nga ssente era ne president yazoogerangako yagamba nga handishake naate bwe mba nesikwada handishake nenkuwa ssente anti era mba nkuwadde obuzibu kubanga ssente ziriko kyobala abazungu bo bagenda cashless mobile money credit ki card tebatambuza ssente babeera online butereevu waliwo awulira kati asobola okuba ali waali ng'ate dakiika eno ketugenda okukyusaamu asobola okuba nga taliiko atambuddemu sooka omubuulire ekitereke akifuna atya ajjawa kituufu tuli ku ikotori awo kitereke kirimu sukaali w'amatugunda amajani ga peppermint ago geŋŋambye ne ganoddamu ebijjamu amasavu mulimu black seed azitula immunity mulimu butowe ensogasoga alwanyisa infections ne cough bomb ate obuwuka obulwaza ebifuba mu baana nga tebaddayo ku ssomero era bwogenda bwebatakuwa tovaayo ku kotorio byonna byonna ng'omaze obibala ogamba nti ne siddi eriwa manyi abaana bange beerabiralabira genda bongeramu akakomera nga nkateeka mu nkoona nkuwulira n'olwekyo tuli ku 0702 06 1 6 kanjibadiremu eri 0702 06 1 6 ku Prof by Research ku Ikotorio otusanga ne MTN kanjibawe eri 0779 51 9 52 butereevu mugana nkabozi ku 2 butereevu ssebo emboozi
twongere ate okugiseetula. Amina mwami Kisenyi nkusimye nnyo olw'omukisa guno gw'onyongedde ddala ogugwanidde era njatwala omukisa guno okulamusa abaakatwegattako n'abo be tubadde nabo mu ssaawa ewedde mwebale kuliriza Kalasa Mayanzi Mukenkufu Nyanzi Julius Science Commissioner nze ndi mu studio za Kaboozi era nze ali mu kusunsulira ensonga nga tutandika omwaka guno era nja kwebaza abannaffe abali mu diaspora obubaka mbufunye mwami Sonko mwami Peter n'abalala mwenna bagambye kituufu cashless transaction is the future nti yandibadde yingirawo kati is the future kituufu nnyo omuntu omuwa katugeze mwami Sonyo ng'omanja akakadde nenkuwa mobile money wakakadde versus cash mitwalo 7 oli agamba mpa cash mpa 7 ne anti ayagala zikwateko afugira ku dusu wano abale kwa kumbe kyamutawaana nnyo sente zezisinza okulwaza abaami siyatikanafu baziteeka mu wallet bwa 10,000 n'ateeka mu wallet n'ateeka emabega wano n'agituulira naavu n'agituulira mande ku mande mwaka kuki mwaka ku mwaka ogenda okkakkana ng'alemadde ovuuka musaayi muto awenyera akaaba omugongo akaaba obulumi nkuwulira era mu modern society abantu bakyakwata wallet ezo nti zakuzitereka sente ziteeke ku mobile sente ziba ku mobile onyiga bunyizi wali kubanga kati kutambula ogenda momo wali n'onyiga n'osasula n'ogenda mu Airtel nayo n'osasula amazzi n'osasula amasanyalaze n'osasula TV mu supermarket buli wamu n'ekyo kyatuyamba kyenagambye nti tulina okuba smart ekyo olaba smartness eyo wegenda okuyamba ku bantu abantu baffe baleetera innovation eyo bangi kati balema naye nga wallet ezo bazituuliranga nezinyiga omusuwa ataddemu ebisumuluzo ataddemu ebikoyini naavu nefuna pressure bwefuna n'alemala n'asanyalala oba takyewulira bunga omusajja naye kyava ku kibutamanya so omwaka guno mu mbeera eyo kivulaba ne mu kitereke tubateeraddemu CD mulwanyisa obutamanya kintu kibi nnyo zensobi ezo zetukola mu nsi ate ne zituwa irreversible damages obuvune obutagenda kuvaawo bbanga lyonna nkuwulira n'olwekyo omwaka guno twagala nnyo abantu be smart omuntu ali smart aba alwanyisa ignorance bwe bulwadde nabwo butusumbuwa nnyo naddala Abafirika bintu bingi bye tulina naye tetumanyi nti bya mugaso era mu mbeera eyo njagala okuwa omukisa buli muntu alina lisiti y'ekitereke bamuwe acupuncture wali ku Prof by Research wa mitwalo 4 kekali waako nina makishini ya acupuncture waliwo ne red therapy infrared nagiyo nagikuleeterako eyo nagimanyi waliwo parusa sikamu heavy metals waliwo ne biotuner akonkamanyi bulungi ako ne vibrator massage oyo wa mitwalo 4 in the spirit of abantu abanyigiddwa wallet ne basanyalala wawulira wana asanyaladde oba bamugambye nti ebasiyatika naavu nti kati eriko obuzibu in the spirit of office people abadde ne bad sitting posture nkuwulira nga beesigama batuula bubi emigongo ne gicyankalanya disiki ne zinyigiriza sciatica nerve nkuwulira mujja genda ku equatorial therapy ya mitwalo 4 naye kambasalireko 50% mujja sasula 2 give back akono ekitegeeza nti olina golokokerawo anti tuli mwasiika obulamu tozanyisa budde golokoka bugolokosi asiika obulamu tassa mukono abantu baffe abamu tebalabanga ku infrared bwefaanana tebamanyi maanyi ga mambi esaze bukulu bwago mambi yange esaze gundi empologoma wezimeetingira n'enjovu ebisolo eby'amaanyi kinjango webimeetingira webikolera omukwano bizaala emambi esala nkuwulira ate ebimeetinga emambi esaze era mikwano gyange baganda nga siraamu bo zesaawa
ezokusala subuyi abo bazukukira chofuna bantu ya serious businessmen gwogena okuzukuka kusawa nya kukalasa mayanzi anga ye obwongo bwatambudde ddiru ze yakutudde zagenze dda mutabani wange hajamuza ne mutabani we gundi yesimbyewo Abraham Rutaya sawa 10 nga bagolokose dda ne banterayo edduwa okay basinga okunsamira haji omumanyi amuza nnyo butereevu alina kumbukya kava nnyo mutunda wali ne mutabani we Abraham Rutaya yasinga naweyo machinje saabagabo bamulabire ddala musajja mulungi kubanga ibe bama basinga okunsabira edduwa bakikoledde for the last 10 years 10 years tebayosangamu buli luki kubanga baba bamanyi bulungi amakulu agali mu ekyo era asubuhi saa mambi egenda okusala ango mukefuzi edduwaze ziwedde n'olwekyo emambi yange esaze gemaanyi g'omusana ago enseeba n'amaanyi mangi naye kati waliwo abatasobola kuzuukuka nga Abraham Rutaya bo bajja kuzuukuka ku ssaawa 3 kati beetaaga therapy eyo infrared baactivating vitamin D omubiri red gundi eyo activating vitamin D etuyamba kyo immunity tosobola kufuna cancer ngo ina vitamin D yakyasinza okulwanyisa cancer era singa ffe tuli extinct abaddugavu Katonda yatuwa omusana guno vitamin D buli lwotambuliramu ne vitamin D nebeera activated wabula Abababiloni batukoze bingi nga Katonda yatwagala nnyo singa tuli extinct ku bintu bye batukoze emmere amazzi biki byonna amasanyala singa twagwawo dda ne mugundi wano yali mu coronavirus ne bagamba nti tweraliikiridde nnyo coronavirus egenda kuba Africa egimalewo yonna nga ffe bwe tulaba kuba abayitale basooka ne bakunkumuka eyo nabiki naga nti musabire Africa nabo ne bakkiriza nti ffe Abafirika bateekwa tusabira busabizi tugenda kukunkumuka continent egenda kufiirwa abantu ebitundu 20 ku 100 amwogere Bill Gates yabyogera mbadde muyite eri bwenti Bill Gates netutya ne tugamba yali ne mukyala we Melinda Gates ne Katonda talya paani tagaya orbit bayawukana katika banango bamalo kyogera ne kitatuukirya n'okwawukana ne baawukana era tebona kati ne baawukana buli omu ali ku bibi so n'olwekyo Katonda atubeereddewo nnyo ekyo tulina okyebazanga abakkiriza vitamin D eno gye yatuwa etuwadde resistance mu nsi yonna Abafirika bw'osanga buli wamu buli part of the world Omufirika waali oba bunyogovu bungi oba jango oba musana mu desert fa bagumira embeera wonna ate ffe kabasobola okuzaala omuzungu omuzungu tasobola kuzaala muddugavu kubanga bava mu ffe ife twazaala abazungu baana baffe abo lwakuba bagenda eyo ne bayeruka tebafuna musana ne bapeeruka webakomyawo ate badda wano ne baagala okugamba nti ffe tetulina vibe kati nti omuntu ogera n'omubuuza nti kyekifuula omuzungu supiriya gw'otendereza ffe tumuzaala wange omuzungu mugezi nnyo nedda ffe twebaka naye omuzungu olaba omusayi gwa redi gwalina naffe gwe tulina enkwaso zalina naffe tuzirina ekyawukana kyokka langi naneeyisa lifestyle yabwe eri professional tebazanyazanya bali serious they take things serious bawe ebintu naddala time respect n'olwekyo mwekiririzeemu abantu bano abalina inferiority complex bebalemeseza Africa okugenda muki mu maaso batera obingamba atende nze ddagala mmira gya Germany mmira ya America ne bakasedero nagamba kiki kino nakaba amazika nakubba emyasi tikavudde mu Africa era ababeera ku layini baffe enseko kati bamanya oyo abadde n'empaka nnyingi omanyi esigini kya tyuni yange bompakanya nnyo gosirika busirisi nga nsooka meddula ngitereeza obulongota nkuwulira naye nga teri ddagala lya muzungu
liwa effect ya sedero teri sukali wa muzungu yenkana wa matogo nkolira tewali bintu bingi nnyo bitukoze naye nga tuli bafirika tetuli baki bazungu so omuntu oyo mu butamanyabwe yako sedero ye oiro akyasinza okuwonya amabu oyo mutuufu amabu abakyala babasala enkindo neziwonerawo mu nnaku 3 abaana abagemererwa mu periods bafuna anemia muwa kasedero n'akatawaza negusirikirawo abantu babjawo nga balina amasavu cholesterol n'omuwaganodama ne peppermint n'aterererawo abantu bajjawo nga balina omutima mulwadde n'omuwa oiro w'empirivuma n'entungu gwadde basaba miliyoni 10 n'akozesa mitwalo 25 kati that is superiority naye temusobola gitreasuringa kubanga teriira muzungu behind singa omuzungu ate kali kakyeo omuzungu yagenda ku internet nakwogera yali nsenini gundi Babla Oniro castor oil yayogera castor oil abantu ne bakubira ono ye castor oil gwobadde oyogerako nti yoyo olimba nti yoyo yennyini ono omukyalo omuzungu anti tumaze kulaba nga amwogera ne tulyoka tujjukira nti wamwogerako omukyala mu Australia Babla Oniro bwayogera they listen so that is the inferiority complex anyway tuli mu kibokisi bwe tunakifuluma tujja reclaiming our own lanes zenagamba back to my roots so kitegeera omurasta agamba back to my roots okomyawo amagezi indigenous knowledge n'amaanyi n'endaba y'ebintu ey'abajjajjaffe abasooka kubanga baali bagezi baweesanga balima bazimba kati laba emyaka gyonna kayanja ka kabaka tetwongerangako na kaakubiri kyebuuze kati abantu mu myaka giri 18 emyaka lumeka ebyo n'omuntu batunyooma titebasoma ne bakola akayanja nisina akayanja nyanja ya kabaka actually yemu ku nyanja mu nsi yonna eyakolebwa abantu Mani Made Lake era netukola pyramids wali mu Misiri bantu bannayuganda abagwalabu bazzebuzi abaganda bali baddugavu bonna be bagendanga mu mambuka ne bakola ebintu ebyo ne baweesa effumu ne bakola eryato mu mbaawo nga teriyingiramu n'amazzi nkuwulira ne bazimba obusiisira nga tekatonya nina kati abaseresi oba bavudde wakati tasobola kusereka nyumba n'etatonya waliwo zino zikati zino zesiriibo nzimanyi olugira bwati ng'olaba nkuba etonnya n'ogamba bali baseresanga ssubi eritaliiko misumaali nagaamu mwandibadde muyimuka ne mwekubirako ne mu ngalo abazzukulu kintu kiri so fenomeno kyamaanyi buterevu kubanga olaba ebbaati olaba joints wano ne wano naye bazisereka ennyumba nekola ki netonya naye olya kasubi ku kasubi ng'alinga aboolaba ekinyonyi ennyumba neetatu katulaba muzibu azaalamu bamaze gyokya amasiro naye era teyatonnyako n'omulundi nebeerawo myaka na myaka bazika Musekabaka Muteesa Mwanga Chwa Omuteesa owokubiri kani imagine eje emyaka emeka ezo generation nga 5 naye nyumba abasereka mwaka gumu ng'ekola ki nga itonya ng'onoonya bondex simanya biki fix kati eyo innovation yonna tugisudde kubanga baatulaga ebbaati lisinga essubi batukola bubi nnyo kyekyo kibox kye tulwanako mu mwaka guno abantu bakikole ki bakiveemu kati nga nyina essubi ng'onyumiza ettegula kubanga essubi di protectinga egondi against harsh weather conditions omusana obunyogovu actually oyingira mu nnyumba ey'essubi n'ogiwuliranga buweweevu bwereere era bwengene Makerere nenyanyo balandi friends they have not contributed enough ba contributors nenja gamba enough bandi badde actually kitegeeza nti
bandi badde research bagyongeramu nti essubi lino tulyongerako ki ne libondinga nnyo ne liwangaala lwaki bw'ogiteeka ku nnyumba eweweera nnyo okusinga ndoza walaba yali gundi yali president nedda si president ndoza simanyi kati enewe bya politics owa UPC mutabani w'Obote Akena Honorable Akena byagenda okulambuza abantu ennyumba ye wali ne bayingira bano ne beewunya ne bagamba yassubi nagamba nze nateekako essubi empewo nga bw'eva eri neeyingiramu muno esigala muno nga muweweevu seetaaga faani kati saasima tofuna amawuggwe tegakubeera congested kati abaana b'e Makerere manyi nze nasomera Makerere gye ŋŋamba oba gye mmanyi university endala ze nansonyiwa baani badde mu department of SEDAT College of Engineering design ni technology bandi badde bongeddeko ne bagamba essubi lino tulitunuulire as a building material tugikoze tukola blocks nga bolaba kajjansi nga omuntu atwala n'agatta bugasi essubi eryo ne balikolamu nga bafuna libondinga na biki okukola kubanga kyemmanyi nga baalikoze nga libondinze bulungi gumu ate lisobola okukola ekisenge ekirungi ennyo ne twebaka ne tublaming ono ne tunenya sitaani mugenzi kafu yatugamba onenya sitaani yali akukema yakusangawo okuteeka mu mbeera gy'oli nefe we are the architects faba kubiba plan eyokulemererwa kwaffe nolaba nti nyumba katwalero akasiisira twandibadde nakakalina nga architectural design nga yakalina nebyakomaawo akasiisira kasigala nga bwe kaali myaka gyonna era ne tekinologi n'akayisaawo ne tukasuula eri naye yandibadde signature gundi design nga bw'oziraba ng'omanya oli Uganda ate okimanyi nti abantu bandivuddeyo okasiisiraako nga tumaze kweganga omanya nti bw'olaba nga akasiisiraako omanya eyo ye Uganda nga tekinologi twamwongeramu nnyo nga nabo eri bagamba kanzimbe nange ng'akasiisira bwe kali ne material zaako Andrew Carnegie bamuyita the father of American skyscrapers yakola steel yazimba skyscrapers era bamu crediting for that era bw'ogenda n'olaba skyscrapers mu bbanga bwoti omanya otuuse mu America naffe wandibadde olaba obusiisira obuli modern design ez'enjawulo eziri improved by our universities olaba kati tugezaako byingira mugagamba gwoli Dr. Zunga lwaki tonywerera wamu bogera era abamu tebanjagala Makerere because of that they sleep a lot kati bw'ojja abantu ne bakusitula mu bbanga naye nno oba okyali awo abakola research waliwo ndoza waliwo ekitongole kiri mu Israeli eyo kyagenda ne kiddira hemp ekyo ekirime kya hemp ne bajjako obusigo buli bwe babujjako ne bagenda ne bakolamu bye baagala CBD oil naye ebisigalira obutititi obwo biki balina engeri gye babikolamu bakozeemu amataffaali bagatabula ne sementi ne simanya crete nabirabye basooka ne bakuba obuti obwo ne bufuuka nga pawuda ne batabika muli naye nga ne bagezesa nga ne bwokuba essasi tekiyitamu ssasi kati ne ngamba oyo tekinologi ffe wano abasooka okuzimbisa straw ffe twandibadde tumukozesa mwami ndi member wa hemp of Uganda naye member waffe bambi yatufaako mwami Lukwago yali anoonyereza nnyo nga yali mu lobbying naye bwe yafiira bambi nga government ekkiriza nga bagaba license it's one of his contributions mukama amusaasire ebyamusobako era kyenvola wangamba asiika obulamu sijja gamba we are not immortal fena tetusobola naye oli tosobola kutuula butuuzi ng'ebikuyamba okuwangaala weebiri kubanga mwami Lukwago sijja musaya musango naye yafanga nnyo ku kya hemp naye erabira obuki obulamu so sobola byonna bye tukola life fast ne bw'oba mugagga binyonkondo kagogozo life fast ninga is the pioneer n'abalala bakalebu n'abalala bakazahula naye nga mu mbeera eyo njagala mulwane mufune ebitereke bino ate mufune ne CD mulabe
ate buli anaagula ekitereke muwadde offer bajja kukolera acupuncture ku mitwalo 2 tusazeeko okuva kwena okugenda ku 2 bayotuna bajja kuwa ku mitwalo 4 tukusaliddeko 10 kasito omulagali siti ngeriko ekigamba asiika obuki obulamu omwana nzike bwagaana ng'onkubira essimu nkuwulira akuba ku namba kya 0702 0702 06 06 5 kati kumperezaako whatsapp bweraba omulagali siti eyo ekyuma kya sabbuuni alina okusalirako emitwalo 5 bwomulagali siti eyo eyasiika obulamu ekyuma kya incubator alina okusalirako akakadde bwomulagali siti eyo eyasiika obulamu ekyuma ekikamula ensigo alina okusalirako obukadde 2.5 bwomulagali siti eyo alina okulusalirako ku kyuma ekikamula emiddo ekya kamansho milioni 7.5 tusika obulamu ng'ate bwe nga bwe tukola opportunity njibawadde obulamu bwe busooka okukola ne kulyoka kuddako bwe weerabira n'ogamba kola obulamu n'obusuula muguluka byokola ate ogenda kubitunula butunuulizi nga tebikyakuyamba olwaki ensi zino zi super power life first kata bulamu Luxembourg bulamu America bulamu European Union ne standards code of conduct standard operating procedures kukuuma bulamu bw'abantu baabwe naye ng'ate tebalina bikozesebwa ffe abasalawo ku bikozesebwa n'olwekyo bwe tuba tufunye omukisa okulwanyisa communicable ne non-communicable diseases endwadde Mwami Sonko omanyi Mwami Sonko y'omukulu balisina abaffe abali critical and analytical ndowooza Mwami Kisenyi nnyo butereevu okimanyi akagwawo konna yaba yakasunsudde dda ali critical myaka ndowooza amaze mu America about 40 years an exposure y'amaanyi kati soma feedback ajampadde wa katulabe nagamba sister gwe naweereza ekitereke eky'omulundi ogw'e10 anniversary atenda amatugunda sugar maka nnyo mbu akacupa kamu bwe kati kasobola okukola omwezi mulamba beddu ku muntu omu akomutwalo wanji eyokubiri agambye ki ne magnesium amuyambye nnyo olubuto lwali lwesibasiba dda naye castor oil naye n'alusumulula naye yandayiza nagamba nti gezaako ojja kulaba ne bitakola yaŋŋamba oli olwo alina constipation amuluddeko naye binakola obyogerawo binakola nomwa Mwami Sonko ebbanga lyetumaze naawe tobeera nga Tomasi tobanga ki Tomasi nagamba era singa yali si muntu wange kati excitement waliwo Munnayuganda ali mu World Bank is a big person n'amugamba ku kitereke kati yali igniting factor nagamba nange ndi wano ndi mukulobinga yasanyuka nga yali tamanyi nti amanyi abantu n'Abannayuganda bangi abali mu America bali kukola mu big organization n'amugamba n'amukubira ono mwami era sente bamala kubituusa n'alyoka aziteekako okuva mu America naye yasanyuse nnyo nti kimuwadde perfect response ate nga abadde agula eddagala erya enema biki nga kitayambibwa so mu mbeera yonna kye tulina okukola Abannayuganda never fail to try. Wow. Oyo muganda wange Simon Senkai yakiŋŋamba never fail to try. Butereevu totyanga gezaako buli bwotya oba weetuddeko try buli kimu oba ku kitereke kigezeeko oba kusoma busawo gezaako oba kutandika bizinensi gezaako oba kukyusa ndaba y'abintu gezaako naye omuntu atagezaako aba talina mugaso mu nsi kubanga tajja kuwa feedback tajja kuwa testimony tajja contributinga mu bufunze ajja kuba useless kubanga bye tulaba byonna
ngobootula ku pikipiki tomanyi pikipiki eyasooka bwe yali ne bweba mmotoka bonna buli omu yagezangako ne birema n'ayongerako ne birema n'ayongerako so gye tukoma okugeza ebintu kubanga eyo ye research gye tugamba nti ye research tuba ku research mu bulamu bwaffe omuntu kasita bamuzaala bw'ati atandikirawo okuresearchinga mu 2004 munamawulire yali interviewinga Elon Musk omusajja kati asinga obugagga mu nsi era yasoose okubeera first half trillionaire agenda kuweza trillion mwaka nga gujja oba guddako akole world record butekibanga omuntu okubeera trillionaire bano mamilionaire yabaleka ne billionaire yabaleka trillionaire naye omusajja yamugamba nti young man introduce yourself ngagamba Elon Musk nekato olunaku lwaleero agamba he doesn't need to introduce himself so kola nnyo mu nsi nga bw'otuuka abantu teweeyogerako nnyo teweetaaga kwennyonnyolako bagamba mukenkufu atuuse mumuwe entebe Michael Kisenya atuuse butereevu mwami Ssebunya akoze ki atuuse mwami abateekumengaga ate yani gutomanyi oli be bakolera ne defense so ekintu kyonna mu nsi kifugibwa budde n'olwekyo tukole n'amaanyi omwaka guno omupya ate bagamba omweyogereze takusuuza kayanziko singa Elon Musk bamujerega bamuleme singa teyandituuse waatuuse Cristiano Ronaldo Messi bamugamba oli mutono nnyo olina kampi azanyira mu gasajja genkana erima gawanvu gonna gawagguufu bibyo nagamba baserunkuuma Daniel okubanga Messi emikwano emirungi era nakyo omwaka guno buli agoyita naye nkubulira eki empisa zo Nsumba Augustine Nsumba Mzee Daniel Serunkuma Jingo Sulaimani kale Mikazira ye kale yagenda mu America nabagamba okuzanya emipiira gya boda gigenda okutta future yawe ne bagaana bazanya ng'emipiira gy'ekyalo wali kodi Kampala omanyi nali manager waabwe ne wange emirimu nkulaba sebo ne food manager nenga tebampuliriza naye eventually bakiriza nti nabagamba temuzanya gino miki jambuzi omusajja wa boda yafa kimu nti Mzee Daniel mukubye ekikono lala salamu naye ayonoona amavivi abaana baffe we bagenda mu trials mu Europe bagwa trials amavivi nga maki gayika bagakubakubadda gozanya naye tali professional babengo abo bonna bakomaawo ne singa kati tulina talent so mu mwaka guno management nakyo kikulu kubanga radio singa yali well managed nakati yandibadde katulaba vacuum eri mu music industry truth be told nga tetwekwese twogera amazima agakaawo kuli akayimba tozanyisa obudde naye akayimba about 10 or 15 years naye buli lwenkawulira alinga eyakakayimba naye okuva radio yafa music industry yawano became stagnant nyimba tokyaziraba nnyo ziri awo olabamu lumu na lumu naye kati radio yandibadde nga Cristiano Ronaldo oh dear with good management